okubeerwa tekuli wa sitaani eyamanyibwa nti yajja kubba, kutta na kuzikiriza. Kirungi n'oguma ne baba bagenda kuvuma ne baba bagenda kujerega. Bano abajulizi be tujaguza olwaleero babalabanga abasiru n'abaabattanga babagambanga naye kintu nga kirabika kitono nnyo, lwaki temweganye Kristo ne mugondera mwanga? Naye nga kye balabanga ekitono kinene, nti olwaleero bajjukirwa n'emirembe bajja kujjukirwa, kubanga bwe beeyambula sitaani ate tibamuddira. Sitaani bw'omuwona tomuddiranga. So kiruma okubanga olina embeera mw'oyita, sitaani yennyini yakutaddeko akazito ate n'ogenda omusinziza eddala. Kaakati waliwo abantu ng'embeerayo si lwakubanga bayonoona, si lwakubanga bazadde bo bayonoona. Sitaani yayagala akunyige ove mu nsi muno nga tosanyuse. Mukama waffe Yesu kye kyamuleeta agende ng'anoonya emyoyo egyo egibuze. Obulamu bw'olimu si bw'oyagala. Mukama waffe Yesu agenda kukuyamba. Luka essula ya 19 n'olunyiriri olw'10. Luka essula ya 19 n'olunyiriri olw'10. Bayibuli egamba nti najja kunoonya ekyo ekyabula. Jesus came to seek and save the lost soul. Yesu yajja okunoonya n'okulokola omwoyo ogubuze. Yajja okunoonya n'okulokola omwoyo ogwabula. So ekigambo kino ekyokuba nti wabula kinene, kitegeeza gy'oli si gy'oyagala okubeera, gy'okolera si gy'oyagala okukolera, by'olya si by'oteekwa okulya, by'oyambala si by'oteekwa okwambala, gy'osula si gy'oteekwa okusula. Byonna, when you are lost, things mess up all. Ebintu byonna bibeera messed up kasita obanga obuze. Kaakati ono wano waatula si wateekwa okutuula. Waali sitaani aswaza akuteekawo bakulabira. Bayitawo buli omu n'ayogera. Ebigambo biruma n'okusinga embeera. Omulembe gwe tulimu gujjuddemu ebigambo, abayamba batono, abageya bangi. Ebigambo byafuna ne platform nti omuntu abiteekamu ne data ayogere ebigambo ku mbeerayo. So ono waali si wateekwa okubeera. Abantu bonna abayitawo buli omu ayogera yeyonoona, bazadde be bayonoona, ebyo bikolimo bibalondoola. Abateekwa okuba nga batemu, bateekwa okuba nga balogo, bateekwa okuba nga bingi. Naye Katonda yatuma omwana we atufuula abajulizi abalamu nti wakirimu wakiraba, ekyo n'akijjawo n'ateekawo ekipya. Ekyo kye njagala okusabira olunaku lw'enkya.